I'm not Kenyan. I'm Ugandan, but I'm a Kenyan mom. Mawulire agakagwawo abana Uganda nabo begase mu kwekalakasa mu nsi ye Kenya abategeza ne bagamba bagala kubanga bafuna experience asimanyi oba eggwanga lya Uganda akirigatako soka olakinge bana Kenya nkaga batereze kubanga mu kwekalakasa bafa last year kati bano onakolero basazeko wabulala bakibakoze police njagala osoka olakinge owulize bulungi nyo mu video muno mulimu kyogenda okubanga omanya banansi beggwanga lya Kenya bekalakasa bagamba nti government eno nedda ate bafuddeko bagamba nti nyonyo bagise bad governance Kuna rungu huyo anafichwa kwa nini? era ne bekalakasa n'olwekyo abamu kibayise police brutality olwa police okubanga eri mukola ebikolwa ebyeko jukira waliwo akatambi akatambula ku social media nga owa police yakuba omunansi w'eggwanga lya Kenya close range namukuba ekyasi n'abanga yafiirawo waliwo ne blogger ayitibwa Walonde blogger eyatibwa ayitibwa Albert Ojwang eranga ono yali musomesa atenga blog at the same time yali criticizing a government enfaye yafira mikono jaba kuuma dembe aba police mu ggwanga lya Kenya bano bavudde ne bakakasa ne bagamba nti ekimala tugenda kubanga twekalakasa olw'enfuga enembi badde bagala ku storming into parliament wabula ne reports ezitali trusted zifulumye olunaku lwaliro wetwogera zinakazisoma mu ddakiika eziyise nti police nga yambiwako amaje basodo kubanga baddusa family y'omukulu imbu ne bagiddusa mbu mu state house ba blogger beggwanga lya Kenya bali mu kubanga batambuza reports ezo wala tujja kwongera kubanga tukinoniza kudala kitufu omukulu adduse wabula nga bo olunaku lwero babadde batamu nnyo nga bekalakasa simanyi dala ensonga enegena kugerawa wala nkusaba njagala olabemu nga embera bwe badde nja kusaba o subscribing atanaba ensonga nyinyo ezigena mu baso mu ggwanga lya Kenya bano bagala parliament ekendezebwe bagala parliament ennyonyole bagamba nti ate kyalina na mulamwa era twalabeko chief justice mulambira omwami ogolaba ng'ali mu kubanga apiri mpya emisinde afuluma ate obolyawo yeetaase abekalakasa abasobola okubanga basusse ne ku magye ge baleese ne basobola okubanga bagazayo bampeta hanze. Yani leo naongea na polisi wenzangu, ukiwa katika kazi, hata kama pressure ni nyingi, usipende kumuumiza Mkenya wa kawaida. Muangalie tu siku zote, umuone kama ndugu yako, kama dada yako. Kabla utumie hiyo nguvu kupita kiasi, mfikirie kama mtoto wako, usimuumize. Na wewe raia wa kawaida, wakati unafuata haki zako kama tunavyosema siku zote, usione ni kama ukimchokoza polisi kama ndio unafuata haki zako. Kuna ofisi nyingi sana unaweza fuata na ukapata haki yako. Yani tuwapende na nyinyi mtupende na Kenya itakuwa nzuri. Usione kama ukinichokoza mimi ama ukinitusi mimi ndio haki yako itapatikana. Na mimi kama nikikudhulumu wewe ni kama ndio nitakuwa nimejilipishia kwa yale umeniambia mabaya ama umenifanyia siku nyingine. Tupendane na siku zote tutaweza kufuata mambo yetu vizuri. Thank you. God bless Kenya. I'm not Kenyan. I'm Ugandan, but I'm a Kenyan mom. I've come today for this mandamano. Even if I'm going to die, I don't care. I'm a Muslim. Na nikikufa Kenya munizike hapo leo. Musilalishe maisha yangu mimi ni Muislamu. Munizike leo. I've gone through a lot in this country. Not me alone. Mothers. Even she's a mother. She's a mother. I love my Kenyan people, but women are going through a lot. We are suffering. Hiyo gavana tunyanyasa. Walai maisha ni ngumu Kenya.
Mbona ama gavai tusaidie basi na watoto jameni. Tunagopa hadi kuzaa. Tunagopa hadi relationship squeezy. Maisha nenda ikiendelea ikikuwa hard. Me as a Ugandan lady, Kenyan mom, I'll speak out. I'm East African baby. I'm an East African giant. I'll speak. This is my home. Kwetu hata nikikufa nafaa kuzikwa hapa Langata. Tuwajuku wangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.